Bobi Wine addidde gavumenti n'agiteeka ono self destruction mission nti nalabye asanyuka mbu abalamuzi baweddeyo abo abalamuzi beyakubye ku benki tebaliddamu yabakubye n'abamalawo gw'oli musajja musiraamu singa ye maama ajja mu muzikiti ng'agenda mimbali omusajja namuga nti tewafunye wuzu nze siwakanya muzikiti siwakanya busiraamu but are you clean abamutuufu oli n'amugamba evaayo oli n'agamba nti akasajja kano kanyiiziza nnyo ntambudde ngenzi ate osaaza kakujja emimbali kakati abalamuzi Bobi Wine yabajja emimbali teyaganye judicial yagambye mmwe muliko ennagisi temuyina wuzu kati abalamuzi mu kifo ky'okuga nti nanabye negundi ku kataapu akadomola kaakano bo bakuvuddemu buvi kati balisaazaawa bajja gambanga naye ono siye musajja gwe bagoba emimbali ng'emimbali ngaliko ennagisi kati abo abasajja buli musango gwonna owunyedde taliddamu kukozesa musango somebody will just arise he was forced out of a similar case his credibility is doubted baalididde ne bagaa nti no eyo statement eyo omukazi simanyi amakwe gye yasomye baaligenza father this man is free to withdraw his case but he raised other issues concerning the credibility of the members of the bench. I have these cases, I have this. Balivuddeyo bafunye wuzu.